Ebipya bizuuse ku Arnold Barber gwe bafumise ebisone girlfriend we Shinah mbiyina maasawo uno kadama atawena alingiza bakama be nga bali mu kisenge mitawana merere badi braka na yetarubuze mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire muri bulungi ngenkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nesaba gwe wena atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era ngene mu notification bell lemesubanga byonna byemba Anteka wano ku Suvia News Extra era nga sigenda kuisa banaye badi braka na muyimbo ina kyagamba wano katono nnyo so life nina experience mama nge jali ekawanda mukwano byokola bimunyumira mama ayete munyumira ozala buzazi bozala bana muvaamu omuyayu era nga wena gamba kati goli muyayu muli bameke wa ndi musege tuli bana twali musanvu omu nafanga mutunga wa myaka 2 so we are 6 okay ndi wakuna so ndi mbagalanda basisabo ne ba brother bakwenyumiriza muntu na elders bali mbufumbo my brother first born wa mama ange musomesa mufumbo bulungi nnyo amuddako Dr. Mulago by the way my brother is a doctor in Mulago musomesa omula doctor mugana nganziraka gwe addako oyo mufumbo addako mufumba onenzirako gwe nokola mu nabanzako enzere mbero omubbi nkola gwa kuye neyiya wabula banange namuyimbwa badi braka ate we tuli mu side ezeyo bwenkuzaako eno ewakadama onono nga wenjogerera mitawana merere era nga bambi yetagisiza ddala essaala munnange ono kadama yali yagenda kukola era nga omanyi omuntu munnange wonava Uganda ogenda okole okyusa ate ku bulamu naye naye ye ekyamutwala yakyerabira kugamba mufunze teyamanya nnaku ye wabula ate yatandika kukola mbega kufuuka mbega ng'abeera alingiriza bakama be buli we bagenda mu kisenge nga ye akola ki ng'abalingiriza kati munnange kyatamanya nti baali bamutega kamera ndoza waliwo yamusangiriza nga abalingiriza n'abagamba ne bakola ki ne bagula kamera era nga wenjogerera sawa zino bamuggyeko essimu kati simanye essimu obe bajalimu amaloboozi gaabwe nga bali mu kisenge obe essimu bagimuggiddeko kiwamma kale gwe tuli mu sayidi ezeeyo naye nga bambi twongere omusabira ate tulabe nga kino ekyamutuuseeko nga mukama akimuvuunusa naye bannange bantu bange tumanye ebizibu byaffe oba nga ovuddeyo ewammwe ogenza okukola bannange manye ekyakutwala si bye bitakutwala byesonyiwe kati labono essimu bagimuggyeko tetumanyi kiki kigenda kuddako tetumanyi oba alina ebifaananyi byabwe nga bali lwerere wamma nze naawe naye naye nja kuba mbatuusako byonna byennaaba nfunye ate nja kuba wano nga mbibatuusako ku Suvia News Extra naye nga bambi tutumanye ovudde e Uganda oyina abaana bo oyina famire oyina bazadde bo manye ekintu ekyakutwala ebitakutwala byesonyiwe kati labono yali tamanyi nti oba bamutega kamera so munnaye nga yali yakafuula kalima oluyingira mu kisenge nga ye atandikirawo bwenkuze eno ewa Vieta ne Mina munnange n'olunaku olwaleero ebadde birthday ya mukyala ebadde birthday ya mama baby nakawera aliko kigaane kikkirize nakawera aliko ne maama enyumye bitya omusajja awadde omukyalo omuthimbi bane yakatambe nga namwawo we mukala kugamba kalimu kajjudde masanyu merere kiraze nti nange omusajja ajjudde ate we tuli mu side ezeeyo maaso wano nina omukyala nga ye agamba nti ono omwana muwala Shinah ekintu kyakola ekyo egamba ekyogezaako kugira omwami we buno ye kintu kirungi era naye ali omu ku bo abawagira ono omwana muwala Shinah kyeyakola katumulaba ate tweyongereyo n'agaleero kansoka nkubulireko ekintu kimu Alan teri kiruma mwana muwala nga kwezimba na mulenzi omujje gy'omujje wamusanga ayina ebizezeze byakola n'omuzimba n'obako omutuusa n'omulekera omuntu omulala omutwala omuntu omwenzo kiraba munga ebbuba bateri babbuba so ku nsonga ya Arnold omugenze saawa eno nawuliddeko mbu abadde akomawo kiro remember mukyala wabadde ayina omwana ate mukyala nga yakazaala mu kaseera ako by the way tuba twetaaga nnyo support y'omwami byebye bimufuula uncomfortable omwana amuleka ate Arnold yabadde na mwana muto by the way okubeera mwezi embeera z'obufumbo ebyo in fact singa yalindako n'okwasa n'asigala nga enjoyinga life ye ebyo byonna maybe bonna baali tebannaba either omu ku bo ye yagamba nti omanyi hani am pregnant so kanjembereke ekirala abambi mutukweka nnyo essimu oba okitegeera naye ngenda gisooberera ndabe ani oyo akutuusa okomawo essaawa emmeka 16 ndabe omuntu kyoyo kubanga ekisooka tulina omwana agala jjerwe eggulo nga simanyi bamwebase kubanga keyo sebeera waawo omusumbwa ina mwana wakaba omwana we
yakufula obutaba comfortable ng'omwana we yakufula obutaba abasajja mbu akaana akato tebakaagala nnyo baagala ng'akuzeekuzeemu babuulire okujjako ate mwe abavubuka batannatuusa by the way kuwasa kubanga bw'oba ng'oli ready okuwasa ng'oli ready for marriage ebyo byonna tubisuubira naye okimanyi nti nno ffe abasajja sometimes tukwana ku social media okwo naye nga tolina jano togenda mulaba tolina na willingness mulaba teri akwana my dear bro teri akwana nga tagenda laba omusajja agenda okwana omukazi of course nga yagala mu meetinga ogenda kungamba kimbo kyogamba omukwana bikomaawo feno tugiyita social media bowado mnenga hi beautiful ogamba otya mbisange nga mogambe nti bannange omwami wange mwenzi lwaki oba omuyita beautiful toyina mukazi waka kati bino nkububira nga oli mwami wange nga tetudatinga just nga tuli bafumbo nze ku level gye ndiko sisuubira kusanga ebyo bimessage mu simu simanya hi darling hi beautiful maybe nga business gwe munayo olowooza kimu ali mu bwenzi abo bakazi be client ayagala omuwa ekitiibwa asigala eri ffena abafunye ssente oba n'abantu abafunye ssente tebazijje mu kuwaanawaana ba client ye munnanga ate yendowooza yine nga maaso wano ninaata obutambi obuwerako nga muganda w'omulenzi atunyonyola kuba ye yaliwo era byonna ebyagenda maaso yabiraba katubiraba ati tweyongereyo baseebo ne bannyabo mbalamusiza nze muganda w'omugenzi eyafudde ngera mbadde embeera naye mu nnyumba amanya gange nze Kabogoza Amon baba kitalo nnyo ekya baba kitalo nnyo ekya muganda wange yafudde obadde obeera ne Arnold mbadde embeera naye mu nnyumba akuyigiriza bingi yanzisaamu empisa njigiriza yanyongerako wadde nomuzeeyi yali yanjigiriza enviri naye naye abadde anyongeddeko kinene kubanga ne waba asala kugamba tuulaawo olabe byenkola kubanga mbadde nga ku ssomero ngenda okuddangira nzizeeko emabega katono nga ngamba tuulaawo wadala nse n'okunjigiriza okuba spray we bakusalisa ejjirita osoma nsoma saawa eno nagenze mu senior 4 Arnold abadde akuyigiriza enviiri obadde owangaala nabo babiri ebadde famire kikaaki famire eyo nga ogiraba ebweru ye famire eyegombe so ng'ekintu ky'obuyambi nosendeza akameza bikyabirekawo abirekawo nga ne tutuuka ku saluuni abaako byagula obaguze yogati mata n'abimpa nembyambuse ewaka nembiteekayo nga yakifuna nakyaddeyire rutini nga bitutuuka ku saluuni okunnyuka angamba oba bampita Kabooko nickname angamba Kabooko funa amata ne yogati tubitwale ewaka nga twera mukyala we kuba omwana adala nse n'okulya nga yamugulirayo gati oba ice cream olina oluyombo lwonna lwobadde olabako ewaka oluyombo dde ombadde ndulaba era n'ekiro ekyo omukulu nga tannafa waliwo oluyombo kuba omukulu wange abadde alina omukyala eyali ebweru eyali yagenda ebweru girlfriend we nga tannafuna ono gwabadde naye kati bwe yagenda ebweru n'afuna ono nga bakyalina contact bakyayogera nga nono omuwala akimanyi bakyakola ki bakyayogerezana kuba ndowooza ano yakomangawo ng'akooye ndowooza omukyala yakeberanga esimu nalaba bebakola ki beboogera naye ono omukyala we yategedde nti ow'ebweru yakoze ki yakomyewo ndowooza mutima n'agamba kati ndowooza agenda kundekawo agende n'olya yavudde ebweru
era emisana kwolo mukulu wange nabe yantume waka nina gwe tukola naye okusaluni bamuyita Mayanja gwe yatutuma naye bukani bwa Siminofu yali abuguze nga bwa Christmas tugende nabo mu kyalo nte twasobola kukola ki twasobola kugendayo omukyala tumusanga wali wansi ku mobile money awonge waka ne tumusaba ebisumuzo yali aganye no bituwa na olwana nabituwa nangamba genda obijjeyo we nakomawo nga kwaye namuleka wali ne Mayanja ku kkubo nangamba wadde mu binonye ebyo naye mwetege kukubeera ne mukulu wamwe ku kitanda okumala omwezi nga gumu ffe nga tumanyi byakusaga kuba omukazi yali nga akola ki yali nga abyogera ne tukkirira ku saloon omukulu ne tukola ki ne tumugamba nga bwe batugambye naye ye mukazi wendoza yali yamumanyira nga alowooza oba asaaga biki yani yatugamba oyo mumanyi yatugamba mwetege kubeera ne mukulu wamwe ku kitanda okumala omwezi nga gumu oba gumu n'ekitundu ne tukkirira era ffe abitugamba twaseka ne tugamba tuleke naawe ne tukkirira ku saloon mukulu ne tumugamba ng'omukazi wakoze ki watugambye naga oyo mumanyi ayogera bw'atyo omwalo noyo yali abeera mu nsi ki simanyi nsi gy'abadde abeeramu ekyo yakigamba dadde before nga baba agenda alaka wakufa nkya ekigamba ko olunaku twasula mu pate kuba ndowooza eyo pate gye twaliko ku olwo olunaku yali ya welcoming oli eyava ebweru eyo pate mwagenda twagenda kuba ko yakubeera n'emikwano gye mingi bali bafuuka ba mukwano oba wako ne ku vibe gwe gye walaba ku pate nono omukyala yali girlfriend we so ekiro ekyo muva ku pate mukoma wewaka alabika ategeera omukulu omukyala ono omukyala aleka alina yamugamba nti tulina omuwala kuba yatukubira tulina akabala ke twaliko ekyebandaawo kala tuwalonjawo omukyala yakuba essimu zaali ssaawa 6 ez'ekiro nakuba essimu ng'azifiirako omukulu yamukwata omulundi ogwa n'amugamba omwana mulwadde n'amugamba kwata zonna ssente ezisoboka ewaka otwale omwana mu ddwaliro kuba essaawa eno teweetaaga nze weetaaga ki ssente otwale omwana mu ddwaliro nga tuwulira n'ajjako essimu natandika ozikuba kali nga tamukwata netuffe ne tuyingira mu nnyumba ne tugenda okuyingirawo mu nnyumba awo ku mulyango tugenda tuuka mu geeti awo ku mulyango nga tetunaba kukonkona nga waliwo eccupa ya kilabu bagyasizza namukulu nambuuza kati bino yakoze byaki nambuuza kati bino yakoze byaki nga yasizza amacupa yagatadde awo wansi mulyango nakola bukozi naye simanyi netumukonkona yali mwamudanga awulira kuba yayangwana okuggulawo we yajja okuggulawo yaggulawo obuguzi n'akyuka n'addayo mu kisenge gye basula nomukulu wange n'ajjamu bulungi engato n'agenda mu kisenge nze nenzigalawo ku mulyango kuba nze nasembayo yingira naye kitabangawo ku mmeeza y'omuddiira awo w'ensula kwaliko obwambe bubiri soka ne sibifaako ne ntuula mu ntebe awo nga nkyawummulamu otulo tuntwalira awo neebaki ne mbawulira munda eyo nga bayomba namugana omugamba ndayira ku bijja bya jjajja wange ekiro kweza essaawa tojja kuddira muwalo oyo wadde obadde naye ekiro kya leero namugana omugamba sima obadde n'ogwo omusambwa gwa Tracy kuba muganda waffe abadde tamwagala muganda waffe omuwala abadde tamwagala nga tebakwatagana naye nga tamwagala ngera yamukyayira ddala bulamu bwe ani adde yakyawani omukazi nga yakyawa muganda waffe omuwala ngera amuyita namusambwa nga gamba obadde n'ogwo omusambwa gwa Tracy kyakago obadde n'essimu yange nga tegunkwata nga tegunzijjako bujja sister w'omuwala ono gwe mmanyi tata gwe yandaga bamuyita Tracy
namuga kati wema mbadde naye ogenda kukola ki oyi muganda wange tolina kyosobola twawulako tuvudde naye wala okumugunda bidde wano nze ngamba wulira nga twayita beesera bayombye mpulira omukulu sikyamuwulira ndowooza nga otulo tumutute kuba yali akoye yali atamidde neebaka nze buno obwambe nga nabulabye naye nga omutima ne guŋŋamba n'obwongo bwennyininyini ne mpulira nga waliwo embeera etali ya bulijjo nenga obwambe buno bulijjo bubeera bali mu bintu ne leero lwaki buli ku mmeeza nga waliwo akambe bulijjo ke tukozesa ewaka awaliwo n'akapya oba bunene obwambe obutegeera bunene oba obubeerako kahanda aka bbulaaka nga eno katono bunene obutono obwo obusala ebibala obwo mbumanyi busiga emigaati newo bashapu nnyo babusayisa fruits emiyembe biki obwo nga kwe kali ku mmeeza nga kanakambe omutima ne gwekengera obwambe obwo ne mbuteeka wansi w'emmeeza engeri gye nabawulira n'oluyombo ne mbukweka wansi w'emmeeza kola olunaku twali tunyuse ne cupa ya ambiaswalagi naye nga ya kitundu gye nateekaawo ku mmeeza nze nali njikutte omukazi we yava eri nga omukulu ndowooza yeebase najja nambuuza obwambe obubadde wano buliwa mbunjagala kulya micungwa naye nga mu fridge temuli ki temuli byakulya wadde emicungwa nga ne wakati wali byakulya ekiro ekyo waliwo mata ne mugamba obwambe sinabulako naye nga ye mutima akimanyi nti nze abugyewo kuba we yajja otugulira ndowooza yabulabawo ku mmeeza we yabutadde ne mbyegaana ne mugabo bambe sinabulabako yankwatira ecupa ya mbiaswala gye nene gye nali ntadde ku mmeeza ayagala jinkuba kipe mukama omukazi we yava eri nga omukulu ndowooza yeebase najja nambuuza obwambe obubadde wano buliwa mbunjagala kulya micungwa naye nga mu fridge temuli ki temuli byakulya wadde emicungwa nga ne wakati wali byakulya ekiro ekyo waliwo mata ne mugamba obwambe sinabulako naye nga ye mutima akimanyi nti nze abugyewo kuba we yajja otugulira ndowooza yabulabawo ku mmeeza we yabutadde ne mbyegaana ne mugamba obwambe sinabulabako yankwatira ecupa ya mbiaswala gye nene gye nali ntadde ku mmeeza ayagala jinkuba kipe mukama yampaatya obuvumu ecupa nagikwatira mu bbanga ng'agireeta nenjimusikako nenjiteeka wansi nakwata kufulu y'eggaali yali wansi awo twali tugigalisawo oluggi n'agikwata twali tugalisawo oluggi kufulweza kufulu bbiri waliwo ey'eggaali ne zino eza bulijjo ezo nankwatira kufulu y'eggaali yayagala jinkuba n'abivaako n'agisuula awo n'ayingira mu kisenge ndowulira sikyamuwulira nayange notulo netunkwata kati ku makya saawa emu yennyini omukazi ajja nzuukusa kuba mukulu wange yali atera okumuzuukusa ye ajja ngambe ngende ku saaluuni nongoose nga yetanaba kutuuka era ne ku makya okukola wekyali omukazi yajja bulungi nnyo nanzuukusa kwolwo yali annimba sindi noba waliyo kyetugenda okukola ku saaluuni kuba mukulu wange era asobola kunzija mu bbaala ssaawa 10 nanzuukusa ku ssaawa emu yennyini nengera omutima bulijjo bakikugamba n'ogenda tewali kibeerawo ngera otuukayo nga be bakugambye gyebiri nti oba waliwo bakasitoma konaye nazuukuka bulungi nnyo sadda nawo nti oba mbaddemu n'otulo nti nzirewo nazuukuka nennaaba nennyambala nenzikirira ku saaluuni ne banaiba bagamba nakasitana fuluma gate bwe nti omukazi naggalawo ennyumba ngenda otuuka ku saaluuni mba nakatuuka nkyabuuza kuba emidala gya capati awo kyababongabongako saimo we yannonera awo nambuuza ayi wakoleseeyo ki ne mugamba ndese mukulu wange yeebase omukazi nga yazuukuse kuba yanzuukusizza nanga kati n'omukulu bamufumise ebiso tumutute ku ddwaliro ekibuli tenali sikkiriza kuba bombi nabaleka tewayitawo nadde eddakiika 10 kuba bombi nabaleka bakyali balamu
wagenda waka wagenda straight mu Kibuli. Nsaibo yalina boda gye yaje nayo kwe natuula yantwala Kibuli yewe yantwala Kibuli mu ddwaliro ye n'akomawo eno ewaka. Ekibuli mu ddwaliro. Nduke Kibuli mu ddwaliro nga mukulu wange bamwe basiza katanda basawo batandise omulongoosaako omusaayi. Ne natuuka akyanyenya obugere buno. Osawo ne banzijawo ne banzize eno ku waiting seats ne ntuula awo ne bangumya agenda teera biki. Waita dakika nga mzee amaze otuuka ne waliwo yafuluma yawo. Nangamba afudde. Esooka bikkiriza. We yali akomawo ng'ava eri gy'abadde alaze. Ne mukwata emikono ne mugamba ngamba nti onnimba. Nangamba ate nkulimbira ki mu nsonga weeziti.